Kwaniriza nate kwa lipota embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Ebitundu ebyo ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale ebimu bifunyeyo olwandagirize wabula nga ebitundu ebirala akasana kaase ate nga bwe kakubaakubamu. Nga bwe tutula ku kifaananyi ekyo nno ekikubiddwa ku Ssemazinga Africa kiraga nga wakyaliwo empewo enkalu ezifuwa okuva mu bukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa okuyita mu Kalahari okutuuka ku ggwanga lyaffe. Wadde nga wakyaliwo n'empewo empewevu ezimu ezifuwa okuva ku Seguyanja Buyindi okutuuka mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe. Y'ensonga lwaki masekkati buvanjuba bugwanjuba awamu ne mu bukiikakkono tusuubira okkeera n'akasana okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. Wabula olw'eggulo ebbugumu erya waggulu lyo tulisuubira okutuuka ku degrees 27 Kampala, 28 Masaka, ewasigadde tulisuubira okuya ku degrees 29 era nga tusuubira okuba n'akasana okwaka ate nga bwe kazikiramu. Buvanjuba ebitundu ebyo ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 28 n'enkuba entonotono olwate eyo mu Soroti akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kazikiramu. Ku lubuubuuto olw'ebugwanjuba ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 31 mu Kaseese. Masindi ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 30, Mbarara 29, mu nsozi ez'e Kabaale tulisuubira okubeera ku degrees 25 era ng'eyo nayo akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kazikiramu. Mu bukiikakkono ebitundu omuli Moroto, Kotido, Kitugumu, Lira awamu n'emiriraano tusuubira okubaayo n'oluwandagirize olw'ebitundu ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu era ng'ebbugumu awasinga tulisuubira okubeera ku degrees 29. Ebitundu ebirala okusukka ensalo ku miriraano e Nairobi ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 23 n'akasana okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. Dubai ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 43 era ng'eyo tusuubirayo kasana keereere. Cairo nayo tusuubirayo akasana akeereere nga n'ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 38 ate yo mu London tusuubirayo ekiddedde nga n'ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 20. Bye tusobodde okufunira okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde kumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba beera bulungi.